sera kano katunaka akamawuli mulamuse ku bantu ndowooza bategeereke muli ogeze n'ogamba nti omwana mulenzi nenga loki akyali mwana mulenzi oyo mwana Wabuwala. gyendi mwana musajja baakola dde emyaka oba emeka anti kunze mwana oyo mutabane wange gwe genero kale ndogera ku mwana mba ndogera ku ekyo kyenidi kale twongera okwabuuzaako tuba tugguse esaawa zino okusobola okutuusaako ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga nze Julius Omuvuunya kale iwe muli abufulu kodi toli amfulu abali bambuze waba n'emiziro mu nsi kuba tunedira kafulu sebo ninze mukwano gwa mungo sebo mungo RDC mbutiiti ninze mukwano gwe ubona wano sebo banange muli mutya kasubire nti muli bulungi wali mukwano gwa mungo mwebale kutegeera nze ndi mukwano gwa gulume mwebale kutegeera kitu gulume no wange gulume kwenfiira gulume wa Luganda anti oli ku mungo anti ole mukwano gwe zembaga ati mba ole kugulume mukwano gwaife ole muganda waife anze ndi kugulume byandawulo anti ekirumerume ekyamaani kyebasinga kuyayanira era kiba mu kigo ekirume kyekiriwa kwabo nti nekirume ne gulume ne gulume eiranga kazibwako ali vice president yakoba ati omuti oguli ku ebibala gufankonogo ekaba gusekule ati ate ow'omuti omunene afwa n'azira target bonzo kitinkiriri kigwa kuki gwa ku mutwe omuti omunene okay mumpe amawulire agakoze weekend yona paka lunaku lwa Mande tubone ki ekiri mu iwanga ngeri ebitambulamu okay kakati ndowooza atandikire mu Jinja district wali olutalo olw'amaanyi sebo omukyala Fragabeera w'ekibiina ky'NRM gwe bayita Piste Byaze yaddukidde ku poliisi okuwaabira Moses Batwala chairman w'ekibiina ky'NRM kabiri ki babuyengo Jinja district Jinja district owabatwala kakati wiiki eyo wedde nakugamba oba twakutegeeza wano nti ab'NRM okwongera ku buwagizi obwa Fragabeera ne President Museveni mu kalulu akasembedde omwezi ogujja bagunjawo enkola gye batuuma NRM Parish Mobilization Grassroots nyumba kyalo muluka Gombolola district lwaki bataako ekya grassroots yanti bali ku ground anti waki bakubaba kwisubi atitumye erina liyaire so kakati kati Jinja mu Jinja district waliyo okusika omuguwa okw'amaanyi RDC ne chairman Batwala nga bagamba nti bana be bayita nti BNRM naye nga ba independent kibayita NRM leaning nti tebagezaako kwogera ku kigambo President Museveni mu kunoonya akalulu kaabwe aga nti temugeza kwogera ku Museveni kuba bino ebyaffe bya kibiina si bya ba independent abo ne babeera kakati Piste Byaze agamba nti yabadde ku ssomero Buwenge Primary School ng'alimu kunga abantu mu bantu ali mu campaign naye olukiiko lwabaddemu n'aba independent bali be baagaana nga bakolaganira wamu jjukira oli ye Fragabeera kati agamba nti nalabidde awo abasajja baagamba mbu baasindikiddwa ne chairman Moses Batwala ne RDC ne bajja ne bamukwata ne bamukuba yabadde alina ekiwundu ky'amaanyi ku mutwe agamba nti kati yawaabidde Moses Batwala chairman amuwaabidde ku poliisi okusobola okulanga bamukangavula kubanga ekibiina si kya muntu ekibiina ky'abantu soka uli Piste Byaze ng'ava ku poliisi wano agire ku poliisi omusanga aguterebwa fayiro yagigwirewo statement yange okusinzira ku bintu ebyabairewo bansonga tinasoboire kujjayo iddo banumuyisa najja mu iddwaliro okufuna treatment nemba olubale oli ku mutwe bankubye mu kavuyo akako okubanga bayinza okumbuukira bangema n'ekigere kinene wansi abasobole ng'okutuuka eno wansi mu bodyguards bange omusango ngwegwire ku Batwala chairman wefe wa NRM nibaine abankubye n'abakubye abaana obwangu okubonekanga Mr. Batwala nibaine bayetegera nti enensi tiyaibwe era idinda tiyaibwe ngabbo ekikoba okukuba peace bagire bavire kuno kale bajana nikubigere begano kye tulifuna buli wamu bamukubiyewo olano ni wali mudene naye kye tuliko omukulu atuwaira amawuli
ali kugaita story bingi tali bitegeera byebyo otukubye mukukwange kibao okobye ekisooka bw'obaire oyandula wakoba Erina oliese Parish nabonanga musaada waitu ovuya bw'otuuse ku story yene watukobanga pisi tebyaze bwagira okuwaabira batwala olw'okuba yatyaime mu lwekobaano yabonamu aba independent bw'otaireko amaloboozi olaaliko baati ali kuwaabira batwala nibaine abamukubye kubanga nenza okutereeza omukulu aye nabwene nga pisi tebaza ng'aliko banti yabaire ali agantu ndowooza bale yagumbulula abavubuka